Aje Samuel Gemanya ku Lubalusewa TV, YouTube, TikTok, sako ne Facebook. Genda yo subscribing, ato liking, commenting, tusobole kubanga ate ensonga tuzitambuza muzuri sana. Nze Aje Samuel. Lunaku lwaleero ndi ne honorable Kiika wali eri ku municipality abaddeyo ate era yazeeyo agenda kubatubuuzaako tusobole kubanga ate tunyonyoka ensonga bwe zirina okutambula. Bingi ebitambudde mu ggwanga lyattu Uganda, tugenda kwetololamu ku katono nnyo tusobole okubanga ate tutuuka ku muzinzi ki gwe twagala okumanya. Lutu ewedde oba vidiyo yaffe gye twasemba okukola twali ne Arnold Sendija kansala wo ku mabanda Kiika wali Egombe. Alina bye yayogera ne tugamba faamu tetuli nnyo tetubitegeera ebyo bulungi. So tugaka tuleeta omuntu anaatunnyonnyola obulungi mu kulonda basipiika wano kiki ekiba kikola ab'ekibiina majority yeeronda oba mutuula mu kukkaanya. So tugenda kuba tuyogerako olunaku olwaleero ne Honorable Kamala otubuuzaako tusobola okubanga ate tweyongere. Honorable tusobola okukola ku Lubalusewa TV. Sebo nange kubasanga nyongera okubalamusaako mwenna abatulaba. Erinnya nze Waswa Emmanuel Muwonge kansala akiikirira abantu b'Amatugaapa ku lukiiko lw'Enansana olukulu. Njagala okubeebaza mwenna mukama wange Lubalusewa mutukoze bulungi. Ebbanga lyonna muze mutuleetera amawulire ffe tuli bagoberezi balungi. Naye ate naffe omuntu w'omukisa ne tujja tubeeko ekyoge kye twogera eri eggwanga kino kya buvunaanyizibwa. So njagala okwebaza bonna beekumira ku mukutu guno. Kadi wankiriza ompa mukisa guno nkusooka entumire ku bantu. Njagala okwetwala omukisa guno ogw'enjawulo. Yinza okwerabira ali mu maaso. Mukirize entumire mukadde wange president wange omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gyali. Mukadde wange njagala okutegeeza nti tukusabira atusaba Katonda akuwa ekisa buli kimu ky'oyitamu okiyitemu ate okomewo e Uganda wano nga tugenda ntebe mu ntebe. Nyongera okutumira mukadde wange ate mukama wange meya wange omulungi eyakawangule era yalayidde his worship the mayor Serunkuma John Bosco Kanakambata aka Kanakambata. Mukama wange njagala okwebaza okuba nti nno ate osobodde tukwatira mu kaseera katono ke twatambudde ffenna tukulabamu essuubi ddene nnyo nga Banansana era ddala abantu b'Egombe Matugga. Era mbasuubiza mbagamba nti omuntu gwe mwaleeta temugenda kumwejjusa muntu w'abantu muntu wa ku ground. Njagala okutumira Honorable Councillors mwenna ate ne buli kiisi ng'oli muwagizi wa NUP naddala ng'oli wankyukakyuka. Kanakambata oyo njagala omundabire omugambe aje namuwagira nnyo era namwogerangako nnyo wano omusajja alyambo alyoke ne ku ziraala ezimu nabeerangako ne mpulira byayogera. So musuubiramu bingi naye nze ng'aje mmanyi nnyo okunjokya era omukuunako n'omugamba nti aje yeetaaga okumwokya kuba entebe gyalimu nnene. Ekyamazima ebitono ki bye mmanyi ku ne producer wange nno yakuuma akalulu. Simwe mwekka akalulu ka Kanakambata kakakumibwa abantu abasukka ne bwena abeetaagisa olw'essuubi abantu lye bamulinamu. Era njagala okubategeeza mwenna abalina essuubi mu Kanakambata temugenda beera disappointed. Era erinnya lye lya Kanakambata litegeeza bingi. Mwenna abasobola okugobera muvubuka akulidde mu ghetto amanyi kye kitegeeza omuntu asembayo mu ghetto, omuntu aswata nga talidde, omuntu abeera atya nga talina school fees. Soko yoyo meya gwe mwalonze atuukanira munne mu mbeera zaffe ffennyini abantu ba wansi. So meya disappointing abantu b'Enansana bakulinamu essuubi lingi kakasanga tuyimiridde ffenna ku lukiiko lw'Enansana tujja kuyisa ebiteeso ebyo ate biyamba abantu naddala nga gwe political head waffe ate biri mu will ate ey'abantu. Tugenda kutandikirawo Dani Muliika oyo nno nga ye Katikkiro eyawummula yavuddeyo n'ayogera ku bikankanya eggwanga nanga niba n'ekiki bululuki buno bwe twalonda bululuki buno bwe twalonda obutaali butuufu amataka gagenda Abaganda bagabanga amataka naye kati abalalo bajja bagoba ente bbiri ogera owulira nti ate bulijjo eka 10 zizeeyi. Ku bigambo byonna by'owuliddeko ekitiibwa Dani Muliika kiki olowooza muli kiki walabye ggwe kyogala naye bannaye omusajja lwaki yavuddeyo mu kaseera kano? Njagala okutegeeza nti gye tubeera mu mbeera z'ensi eza bulijjo
gyokoma okulinnya omuti gyokoma okulengera ewala tukkiriza yali Katikkiro yawummula era yali mu bifo eby'omuzinzi mu ggwanga bw'obeera ng'oli prime wa Buganda ekyamazima buli kimu gw'okuuma ddamula Buganda bonna butunuulira ggwe ekigambo ky'oyogera oba olabikira mu kifaananyi kya Kabaka so tekitegeeza nti bw'aba yawummula takyasobola kulengera wala amanyi bulungi akaseera ke yabeereramu Katikkiro biki ebyakola biki ebyagendanga mu maaso era bwe tuba nga tuli mu bisenge ebituufu ebya politics obwakabaka basobola okukunnyonnyola biki ebiri eyo era yamanyi butya ensi eno bwegenda okubeera nga erabikira ddala bubi nga Buganda okubeera nga eyogedde ku nsonga gyenzijukira ennyo nti yayogedde ku nsonga y'omuwagizi wa NRM kituufu yagambye omuwagizi wa NRM bwakutunulira bwati takubalira mu ddala adda akatoola lwaki asobola okugera ku muwagizi wa NRM nti nno kyoyoge kankusiga ekifaananyi ekikyali mu maaso gaffe gyennyini ekya mukadde waffe awummudde nga sipiika Anita Among abadde muwagizi wa NRM nga ne mu byafaayo bya NRM tewaliwo sipiika mu myaka 4 ayisizza mabago g'amateeka genkanagage genkanagage ate nga abaddewo emyaka oba oliawo 7 gyokka naye bw'abanga abadde muwagizi wa NRM nanogikolera agikoledde ku ebyo byagikoledde nga era kati embeera bweti batulaga nti nabadde n'emmotoka ya Rolls Royce kitegeeza emmotoka eyo bagamba nti emmotoka eyo ebaddewo omwaka mulamba tezze buzi naye olw'ensonga nti nno obuvunaanyizibwa balaba buweddewo tebakyamwetaaga ate nga mukozi abadde abakolera bakutte emmotoka eno bagitambuza ekibuga Kampala kyonna okumulaga nti nno kyabadde abakwa tebasobola kusiima kati ate gwe omunafaali ematuga agiwagira ng'omunafaali wansi ku ground nga tosobola kugaba bigambo bibiri ku bye baateesezzaako ggulo ne bakuwuliriza gamba tebasobola kuwuliriza tebanyina kumanya nti nga ne chairman w'ekyalo owa NRM ku kyalo takumanyi nti gy'oli nti gwe oli muwagizi wa NRM lukulero gifiirako kituufu kati gwe oba oli liidawa nga oli abadde mu bifo ebitaano ebisooka ate ng'abali eno wansi be bawaga ennyo era kati njala kutegeeza Katikkiro ekigambo kye yabagambye kyabadde si kirungi naye olw'ensonga nti alina obulumi ku mutima kyekyabadde kigwana oba ntegeerekeka oŋŋamba otya nti nno omuntu eyakajja omuntu aleeta ekyapa ekya myaka 2 nga alina nnyini ttaka ate okusinga kiri ekyapa eky'emyaka 10 mabega kituufu oba ntegeerekeka so ebintu ebifaanaganako bwe bityo tubivumirira nga National Unity Platform simanyi mukadde waffe Katikkiro kibiina kyawagira naye nga National Unity Platform tubivumirira mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba obudde obutuufu bwe bunaaba butuuse buli kimu kigenda kumanyika mu butuufu bwakyo amiina bwe tuvaawo Gashumba omumanyi bulungi yavuddeyo n'aluma obwanga n'aluma buli kimu n'agamba nti olunaku lweggula nti omanyi nti kabineti yalayidde naye nga waliwo abantu bamirundi ng'ena abatalayidde babadde babiri tuyina honorable abaminisita tanaba nakulayira Muganga Lawrence teyasobodde kulayira Gashumba ku mbeera eyo yakambuwala natuuka n'ogenda ku malaalo n'alaga bannayuganda amalaalo aga taata waani wa Lawrence naga naye bannaayi bwe mutaba bwa minisita Muganga M23 tujja gisindika e Uganda nze natiddemu M23 ng'etawanyiza President Museveni Gashumba wabaga mugimusindikira mu full swing muganda wange twali tuli awo Fufiga abuuza naye kiki ekiremezaawo ennyo Muganga abeere ku internal affair ewali paasipooti okusooka kwa byonna ensonga ya Mwami Muganga nze nyinza ogiraba mu mbeera ey'enjawulo
agenze kusinzira nakamala ebbanga lya myaka nga 7 nga ni politics ali active nete wali kijja mu bulamu bwansi eno nga tekiri political mumusolo kise okiraba mu mbeera gye mukiraba naye tulanga ko ofuna yakadde ekintu ekyo kitegeeze mu mbeera y'ebyobufuzi nyakuwa kyakulabirako tulina nobegako wali eri ensonga eyalabikanga ya DNA tuwebuuza wakikyali kijjanga kyamugirano nga budakiko okiwulira nnyo buli saa DNA kati tulina ensonga emami muganga kanjigendeko direct nze nga nze omulagirabye bwenti tulina ensonga gyebadde boogerako ey'okusosolasosola mu mawanga nti nno CDF mu Nyankole bogenda mu bamakomera mu Nyankole bogenda ku mu poliisi abeera mu Nyankole bogenda mu eba ministries wonna bonna ogenda okuleza mwabona bava mu west ate nga bagamba nti nno sinaba mu western sinaba Nyankole oba batagwenda oba bali amawanga gonna gonna gali mu western awo naye nti Banyarwanda Rwanda gigamu ku mawanga getwakkiriza gabeera gamu ku mawanga gali mu Uganda ne bagamba Abanyarwanda Abaganda abana Uganda badominating sectors mu Uganda kati mwami muganga bwe yazze nga kiraga alina passports meka satu aina ye Rwanda aina ye Uganda aina ye Canada ebintu bikotana ne gundi ya constitution ya Uganda ntasobola kubeera mu bifo bya muzinzi mu Uganda nga alina obutuze busukka mu bumu kituufu kati kisoboka kitya government erina obusobozi bwebanga agigwe yagala ne bweba olina passports 5 obukuteeka mu kifo ekyo wangi kuba bali be basunsula NRM ba speaker mukama waffe Oboth Jacob muwa NRM atayebwa atula kakiika kunga chairperson wa NRM era chairperson wabo we NRM Mwami Museveni ati yalesa amanyago bwabagamba nti Mwami Mugango oyitewo kye kiba kigana tewali muyise wuyo kitegeeza Mwami Museveni yayagadde kubalaga nti nno ife tetukkiririza mu kuba nti nno mbo Banyarwanda badominatinze buli wamu kati musobola okukirabira mu mbeera mu mwakirabidde era batute n'obuvunaanyizibwa state bwebanga statement Mwami Gashumba gye yayogedde oyagala kuŋŋamba omwana avundira mu kkomera nga yayambala bwambazika kufiirako NUP Mwami Gashumba statement gye yayogedde agenda kuleta aba M23 wano kitegeeza abamanyi gye bali abalinako ne connection bwabanga ye yakyogedde nga tetunawulira na state na ddoboozi ya state lyonna bali ya government obere mu gundi mu CDF obere kivumirira CDF kuba kithreateninga security mu ya Uganda Mwami Gashumba yakyogedde omwami oyo njala kuwa mawulire omwami oyo ali mu bifo ebyokumwanjo mu PLU Mwami Gashumba so bwabanga ye yakyogedde kitegeeza CDF tewayita yadde olunaku nga taba tweetinga ku nsonga eyo nga tebanaba kumunoonya kumukima ajja abeere answerable ku statement eyo oba ntegerekeka njala kuza M23 buli wenjiwulirako njitya M23 babadde wane Congo naye abakongo bwe bali bekalakasa balaga Uganda tukinamu omukono abakongo so CDF wa Uganda bobo olaba General Muhoozi Kayina Rugaba yeguwa zeno notulaga nti nno mukyala Anita Amongo bwe yakoze ekyo buli bwenguzi wamukutteko n'omukono gw'ekyuma nze ali ematugga waso waabwe ndi mukutya nti Mwami Gashumba agenda kweta wano M23 obulambo bana Uganda kino kisinga ne Ebola jangu oyogere otubuulire lwaki Mwami Gashumba agenda kweta wano M23 olwamuganga omu bwati aina kesi okufa aina kesi kontana n'amateeka aina obutuze wa mirundi esatu abeera asooka tubuulire lwaki
oba ntegerekeka. So njagala okumaliriza ku nsonga eyo ya Mwami Muganga. Inti Mwami Muganga bakozeseza bukozesa kujjayo. Bakozeseza Mwami Muganga naye ayinza oba yakimanyi nti bagenda mukozesa okujjayo kyebaagala bajjeyo. Era ne politics muri politics wakatemba. Mwami Muganga n'ogenda ne kumalala gw'abannyoga bakaddebo. Okwongera okulaga nti oli munyiikaavu nnyo oli mu bulumi. Ne watuzanyidde mu firimu. Minisitule ogimanyi? Nedda. Nkuba mawulire. Tulina abantu bafuna omusalo munene nga n'omulimu gwe bakola tetugumanyi. So kati ministry si ekintu ekyenjawulo. Buli omu kyasobola okuba nga ayayanira wadde nange nsobola okukyetaaga. Kituufu. Singa Kyagulanyi ye president. Waneba chikwatogenda nga Kyagulanyi ye president kyo nkiddamu. So mukama wange Mwami Muganga bamuzanyisiza buzanyiza muzannyo ne bannayuganda endaku zino babuufu. Buli kintu bakiwa obudde ne bakyetegereza ne bakyanalyzinga ne basobola okubaako kye bakyogerako. Okay, tuyanza. Honorable. Yes sir. Twali wano. Yes sir. Ne honorable munno. Honorable Sendija Arnold. Okumabanda wano. Yawo. Ne twogera ku bintu bingi. Nga tulwa ntukubagana empawa nga waki Egombe litwafuna speaker nga wa Nuupu. Kubanga majority yali ya Nuupu. Omwana nampa nagamba nedda mine ebintu birimu okuteesa. Abendansa nange bwe bateesa bawaswa ne nanjogerako nange baba wagafo ate bino mmwe munnaye gwe yaŋŋamba mune ku Koma Gardens mwe mwasula abennansana ne muli ebyokulya bonna ne munyumirwa obulamu ne muteesa bulungi ebifo ne mubigabana bulungi. Era naye bw'abato bwe bakola era ne naŋŋamba bagenda muwa ekya finance. Era ye akakanya nagamba ekya finance tagenda kikola nga akikolera ku mabanda wokka wabula Gombe yonna yagenda okubawa ensimbi. Nagamba bwe tuvaawo ne tugenda e Wakiso nabo baatuula. Lwaki bwe muboogerera abaana b'e Gombe? Twabogeredde. Twabogeddeko Nkindu. Nti mugamba mbu lwaki balonda NRM kuwa sipiika kyokka ate nga bo bakulaga baatuulanga mmwe nammwe mwatuula. Njagala kuddamu oba kola clarity ku nsonga eyo. Ate gwe yakogerako naga nti waliyo ne Gombe. Naliyo ne Gombe. Emmere n'ogirya nagamba olabye otya n'omugaati wali buzibu. Ntandikirewa. Oba otandikire wammwe. Kakansoke ntandikire wano w'okomye. Naliyo Gombe. Mu hierarchy y'okulembeze. Nansana municipality gyenkiika yetwala amagombolola. Era twafuna formal invitation. Okuva ku lukiiko e Gombe town clerk nga tugamba mujje mubeerewo mulabe meya ngakola ki. Ate ekindikatako okubeerawo nze nga munnagombe kuba ndi w'Egombe matuuka limu ku miruka gyenkiikirira egiri mu Gombe division. Nina okubeerawo okulaba abakulembeze bukulembeze ki bwe tufunye. Okubeerawo kuba wadde okiikirire naawe ate bano baba bakulembera wano gy'obeera. Yes. Tuba tulina okuba nga tuwuliziganya mu mpeereza y'abantu ku ground. Kati njagala okuddamu ekyo kitegedde bulungi. Kati then njagala okuddamu Mwami Arnold yankongambye yankonyeeko nti bo kye baakola okubeera nga nti balonda olw'olukiiko balonda speaker owa NRM nga bangi kuba first of all just tegeera abanupu bali bameka Egombe awo. Akyamazima abanupu bali 20 nga NRM bali 7 ne waliwo n'aba independent. Naye ekiri kwa kati tukinyinyole bweti the siri mu kulumba Mr. Arnold. Ninja tutegeeza abantu mu politics waliwo kigambo ekitufuga ffenna bakita democracy. Ekigambo democracy kitegeeza abangi bwe banaasonga wekyabikira. Majority weneegamba nti aje oba endowooza y'abangi kyeneegamba
kyekinagendanga. That is democracy. Tewaliiwo ki togenda kinyonyolako kintu kirala. Okitegedde? Kati gwe oŋŋamba otya nti ate bwe twatuuka Gombe Gombe banjawulo kyenkana kinti kyatuuka tekyo kino kikyukamu bwe kiti nga abangi manya ate abatono balina eddoboozi yaabwe yalabika nnyo okusinga ate ey'abangi. Sekitegeera n'ennunda y'akalulu kamu sigitegeera kubaze Anodi yaŋŋamba ye yalonda Nuupu era akakena akalaga bw'ati n'agamba mundabi mbwera bwe yakalaga omuntu omu awo munagira notuswazizza nnyo twetusubira inottuwa nedda ebiseera ebisinga Omuganda agamba enkima gyekoma okulinnya waggulu gyekoma okulaga obwerere bwayo. Kati mwami Anodi saagala kwogera ku linnya lye nti mulumba naye njala nvuddeyo kukola clarity ku ebyo ebize biwulirwa mu mawulire ne byayogedde kuba yankoonyeeko. Mwami Anodi singondo ya democracy nagikunnyonnyodde mwali bangi okusinga aba NRM kyali automatic tuba speaker bali wa Nuupu era ffe njala kutegeeza ffe nga NUP twali tuteeseteesa akabaga wetugenda okujaguliza tituvunye speaker nga wa Nuupu mwali muteeseteese era ku nsonga eyo yennyini waliwo omwami omuyita chairperson w'NRM mu Nansana municipality bamuyita Mwami Mutte Ssaalongo then abakitange naye ate mu Namatugga kuba wano we yasooka okulemberera nga tandika obukulembeze yasooka kulembera Matugga nga kansala ku lukiiko Gombe wavaawo n'agenda Nabweru. So kitegeeza wadde chairperson w'NRM naye twali naye ku Gombola ne mugamba Ssaalongo tugenda kukuba akalulu n'ebyenda bikwetokote yangambe mutabani kakkana kiki njala oteeka wano emitwalo 5 nkuwadde akakadde Nuupu bwe speaker NRM ngamba NRM egenda kuwa NUP egenda kuwangula nga yagamba NRM egenda kola ki yangamba yansiba kakadde ningamba Ssaalongo yeesize eki Gombe kwegamba kambuuza kati ani ebyenda gwe byetokota ekyamazima obudde bwe bwali butandika okutambula njala kwebaza mukadde wange Mayor His Worship Sserunkuma John Bosco yajja ku ground olw'oluvuuvuumu lwatandise okuwulirwa n'ayogera n'abaana bonna abo n'abanyonnyola ekyokukola n'ayogera nabo n'abalaga bulungi ki bwe tulina nga tufunye tuwangudde obwa sipiika kuba mu Nansana municipality NUP weina majority mu magombolola Gombe eri kyali automatic wangi kyali automatic nti nno bage NRM begenda kuwangula magombolola amalala kuba NRM yali esinga amaanyi ne mu Gombe we tulina amaanyi ga National Unity Platform twali tukine essuubi nti no tulina okuwangula nage twali tutegese n'akabaga naye Ssaalongo bwe yansibe akakadde netandika okutya Meya bwe yayogera n'abavubuka n'abanyonnyola byonna n'amaliriza nga kyateekeddwa okukola agenda kikola era n'abategeeza n'abawa ne blanka check kyentegeeza yabagamba buli omu alina kyayagala nga kyanyweteddwa okubanga ye alonda ow'NRM ngenda kukimu ajja akimbuulire kana gamba ajje mukama akimbuulire nti buli kyowulya kyoyagala nga njagala kunzimbirawo kagundi njagala kunkolerawo kino jangu okiŋŋambe mu buntu naye mu mbeera yonna tulina okukola state yali asobola okubawa abanusebo bagamba babawa ebintu amasuuti babazimbira obuyumba abantu abamu baiti balina mabaati ne bagabawa mbiwulira buwulizi aje Meya ne bwakuba buwisuubi ne bayogera obwogezi naawe kiba kimala njala kubuuza lwaki omuntu agamba nti bwompe essimu yeeyo ate nze ngenda kuwa omugaati kyendoowo kikiŋŋamba nti essimu agyagala essimu agyasinga okwetaaga kituufu oba ekigedde sirabangako lunaku nga NRM bonna bonna baleese bangamba abanene baaliwo bonna baaliwo nga ne yali omugenyi omukulu yali ow'ekitiibwa General
Minister, former minister wa Gondi. Wa wax. Wa wax. Nange namulaba. Bonna haliwo kalondebwa. Obantegedde. Kali kalina kuba kabonero. Akoleka bana bavubuka b'NUP nti bawambiddwa dda. Kyali kiyinza kikulagala okulaga nti obwa speaker buno bukulu nnyo. Okito butwala. Wanji. Omwana ano diyaŋŋamba obwa speaker tebulina makulu nga meya si wammwe. Wenatiira waawano. Mu bigambo bya owekitiibwa meya John Bosco. Mbijjukira bulungi kuba olukiiko luna lulimu. Yabategeeza n'abagamba. Ku kabonero kwe tugenda okulaga. Kuba kuzimu kwa values ekibiina zaffe tugamba integrity. Aje genda mu tetulina kye tugenda kusaba. Genda bw'omala okulonda omukyala Katushabe Irene nga speaker w'eggombolola. Akalula kakuba ekifaananyi ng'owejjeerere obagamiza akanyi kakaki kakano ku simu yange. Bambi yangamba amasimu bagabajjako nga bayingira. Nkujjira. Bwe kyajja bwe kityo ne bagamba kyali kitegeeza. Naye kiri mu mateeka bajjako amasimu. Wulirayo nkujjira. Bwe kyajja bwe kityo bamanya nti kajjampuni balagadde mu bbwa. Kyabuswavu. Abaana bakwata amasimu ne bakubira bakama baabwe ab'NRM. Twali. Ne bagamba essaawa eno we twogera tuva mu meeting batugambye akalulu ke tulonda tukakuba ebifaananyi. Era walaba wakuba tetwalina kamera. Simanyi bakugombolola waliwo amakamera. Ojjalaba abantu abamu nga batamba ne bagenda mu meeting. Waliwo kamera, waliwo bannamawulire naye nga baabwe. Nga baabwe tewajja tuwa footage yabwe. Fabandiga be footage tetwagenda. Olaba mu meeting eyo nyini. Walaba nga abantu abamu batambula bagendeyo okuwa amawulire. Nti nno akalulu batugenda tukakuba ekifaananyi. Esirimu etefutefu kuswala. Omayinza katono nnyo waswa. Nze ekinkyayiza nnyo abantu. Nze mulokola ali bwenti. Bwe nguga nti waswa wanyiziza oba wanyizizza. Bwe ga waswa wandiddemu olukuba wankoze eki? Sikwekwekerera. Era nze ekirala nze bannayuganda kye balina omumanyi. Nze tosobola kujja kumpa mitwalo 5 oba 10. Mbukubikkirire. Tekiriiyo. Ezo ziba zinneme nja kuba mwavu. Ziba ziganye. Genda mu maaso. Njagala okukutegeeza oba ne bawaayo amawulire. Era naffe ne tubeera bamativu nti bakansala abaffe 20 tugenda funa obululu 40 nga bwonna buli ku ssimu buli omwavu tulage. Bwekiri. Nti Katushabe Irene kuba ye yali candidate wendi. Bwekiri. Mumanyi wawalire oba kigoogwa we wati. Kigoogwa kirya muli. Bigenda ovaayo. Bamufunye 18. Nkuwa mawulire. Naye abaana olwava mu meeting eyo nyini ne bakubira bakama baba b'NRM. Nti bane bano balina bye batugambye tutegere. Bane batugambye akalu tukakuba ekikwata. Kati okulayira bwe kwagwa bwe kuti. Okulayira bwe kwaggwa. Bali balina okuyingira mu chamber za council. Nga olunaku lulubeerako okulonda abantu aba babiri. Tugenda kulonda speaker w'olukiiko ne deputy w'olukiiko. Ate lutuulirewo. Anti lutuusuka ne lutuula. Ne balyoka balonda deputy. Ne balyoka balonda deputy ne speaker. Ekigambo ekyawulirwa nga kyogerwa atuuza olukiiko olwo omundi ogusooka abeera magistrate oba abeera omulamuzi kuba olukiiko mu mbeera entuufu lutuuzibwa speaker. Naye jjukira olwo tunafuna speaker watanafuna kituufu kati lutuuzibwa magistrate. Era njala kubuulira omwami Tandeka Festo town clerk we Nansana municipality yajjanga magistrate. Kuba era yalina okukyuza olukiiko olwasooka nga speaker tanalonda era nga yalina okulondesa. Bayimirira waggulu olukiiko olugundi ekizimbe ky'eggombolola kimanyi wali ekyo olukiiko njala kifunako ekifaananyi. Yayimirira waggulu wali n'abagamba bwe tuba tuyingira mu council hall muno tetugenda yingiza amasimu. Olwo kali kajja kemwabagere bakuba obululu ebifaananyi
kugambi bawaya amawulire efeeriye abaana baali batuufu yukati babajjako amasimba jaga batujjeko amasimba tetwasobodde kuba so kati twagenda jjukira ffe mukadde waffe Kana Kambata John Bosco Meya yabategeeza n'abagamba buli omu akuba kabona akakala oluluke ekifaananyi n'essimu bazitutte okitegedde ffe twali ebweru bwe tuti nga tulaba abaana b'NRM ebikujjuko byatandise dda naye akalu tekanalondebwa nawulimba kugameze baali bansibye kakadde wangi ese ng'abaana b'NRM abaali bazza nga beesizibye ebisenso nga bajaguza okujaguza nga tulinga sifa abalina majority ku ggombolola wali kumbe ngozo la nupo inawo basatu kumbe kirabika abamu ku baffe bakyadde dda mu bisenge by'NRM so kati twatuula awo ne tulinda akalulu kalondebwe ekyamazima akalulu kalondebwa bulungi ayalizaata twagenda okutunula bwe tuti okuvaayo nga enduulu n'emizira janiriza omukyala ava emigadde ennyala eri neerabidde mu katono nga weNRM nga speaker ku majority gye muyina ndi wa mukisa nnyo washipu Kana Kambata yasigala atya ndi wa mukisa nnyo nti nze naliwo era nebaza his worship manyi ekyamazima Katonda takuwa bukulembeze natakuwa kisa kikulembera bantu bwe yatuwa Sserunkuuma Sserunkuuma olwamala okwogerako eri abaana abo nalaga kyali kiraga red flags natambula n'avaawo ateekeddwa okubeerawo okulaba nga meeya we w'eggombola ly'Eggombe agamu ku magombola gatwalaana alayira naye olw'ensonga nti yalaba nga abaana bakulembera mu kibiina kuba yabeera political head yaffe mu municipality kyamazima ebintu bagenda bikola mu mbeera ya gadibengali naga sijja beerawo nga nswala n'amawulire gakwate nti ne his worship Sserunkuuma John Bosco yabaddewo natambula nagenda si lwakuba nti yatayagala kubeerawo nga naye yali akiraba olw'ekintu kyolaba oba mukulembeze olina byolaba akigenda kumuswaza kigenda mulabisa bubi kati nga ffe abennono tulaloga naye oyo ensimbu yemukuba yemutawaanya si walagi ontegedde bulungi ekyamazima oba yali agenze producer agebo oba yali agenze ategeke pate engeri gye bwali mulina majority nze nno nkyogedde mu bunyiikaavu naye sijja kugamba nti kino kyeyali ate kikyamutwala naye gambye twalina n'enteekateeka yakabaga wabula naye nga yalina okuyozaayoza eggombolola kuba yabeera omugenyi omukulu kabaka kade ayinza okuba nga n'essente zaali zisembeeyo olaba mwali mutaddeyo nga n'okufumba bafumbye amasa galiika mwana wange kati abaana abo wayogerako nabo nga bavuddeyo ekyamazima sijja kulimba ebigambo kati ogenda bagamba ki naye mu Uganda kyenamalola buli kimu kisoboka ogenda bagamba ki tewali naye lwakuba abantu tetwagala kubanga tuyigira mu bibaddewo omanyi ebintu ebifuga ebyobufuzi budde bijja bibeerawo kati bwe twali nga tulina case study ey'emukono n'emukono eyo anga akyayabika kati omubaka Nambooze yalabika bubi ng'atudde wali alinze majority eronde speaker waffe NUP abantu nikakola kati Kana Kambata yayamaze sijja kubirinda nze sijja kulimba nedda nze kangereze bugereze baana bano tugeze bugeza kale NRM twogera amazima President Museveni atudde wali baronda speaker NRM mu parliament ye majority ne bagamba nti Nupe wangudde ng'erina abakankaaga bayinza fuluma house eyo twogera amazima nga President Museveni atudde wali bayinza okugifuluma mu parliament nga balonda speaker nga bwe kyali ne bagamba nti Nupe wangudde ng'erina ababaka 5 kale tugambe okutuula kubeerawo okwogera omeka tubiyogera kaba mbanyiga
mutuogerera mutukola biki neze kinjagala obuuza President Museveni that is NRM atudde wali parliament eyo neronda nga speaker wa NUP kisoboka ni wakwadde okutula kubeerawo mu President Museveni n'agamba engeri gyendi president speaker ne waba wa NUP tujja kuba tukwatagana babe njaga ekyo mu kingambe producer ja kansaliramu apo nti aba NUP abegombe njagala mumbulire ekintu kimu President Museveni wabalonda speaker w'eggwanga atuula wa President Museveni atuula wali eri nenjagala mungambe ku majority ya NRM ne bivaayo result ne zivaayo nga speaker wa NUP nojja nongamba nti bannange President Museveni engeri gyali wa NRM nga ye president kati president yasazeewo NUP naye ebeere ne speaker basobole okukolera abantu awose mugifuluma ku President Museveni gwenzize ndaba era kubanga limaze nga ndaba President Museveni ze zimu ku nnaku ku schedule enene gyalina zatagamba nti namisinze oh my god okinzije bukamu lwe lunaku president mulwadde nga tagenda yadde okuseetuka omanyi tasitukawo atuula waki ne bamuwujjawujjiraawo namweteka esi ne bakateekaawo ebyokuleba bireeta waliwo kigenderedde nti abatunira bwati nga tabanyega ne bakola obuvuyo bwabwe naye nga abatunudde bwati mu maaso bwati kati ng'omugamba anti waliwo eyangamba naŋŋamba nedda kati olaba meeya abalina obeera ne sipiika nga bakwatagana ne bakola ekyewammwe kiki batugaba nammwe mwali akasimbi munoonya gafo muli enansana abanupu mulwanagana lwagafo kimena budde yaga kufuna bwaki nesimbye ku kakiiko ka education health and gender committee kukikolwe nansana naye otugambye nti twali agasimbi ani yabyogedde baga mwalira kukoma anodize mulezeze nze ndi wa mawulire yagamba mwalira kukoma gane mwasula eyo n'ebyana ne babawa n'ensimbi ate simmwe mulwafuna ssente gigamba babawa sitting allowance zirwawo okujja bwe babawa sibe babawa emitwalo 2 ne babawayo n'obucupa bw'omwenge n'obwa soda abatanywa ne mulyoka mudigida mbu mwakuba amazina kukoma okay neyanza nyo neyanzege mbuze kibuze kirungi nga tuli mu bukulembeze buno tuli tutambuliza obukulembeze mu bibiina by'obufuzi tuli ba national unity platform wamu ne bannange tuli abantu 200 mukimanyi bulungi president bali beetekateekera akaluluko bwa speaker nga bakamala okulayira bwe bati bali bakamala kulondebwa abantu baatwalibwa mu retreat ekyankwanzi baliyo for one week yeah. Era naffe nga national unity platform mu Nansana municipality tulina obukulembeze obututwala obukulu bwa chairperson waffe westirira bamuyita Mwami Mukalazi tulina registrar waffe mwita ziri mu Mwami ziri mu mpeke tulina Mwami ziri mu mpeke gwempuliraga bakadi oyo mwami registrar wa national unity platform mu Nansana municipality amba ina kadi je agabako lumu mbonga munne yamukubye nga netuvudde wala tolina kyogenda kunsasula mukulu ziri mu mpeke ne omwana mumperi kadi nembe yo kadi ne saakati muluma sija jogera baso naye abakulu bakadde bafaabo babeerawo kutuova singa era bwe balaba nga tugenda mu lunaku olw'obuvunaanyizibwa olutandika ekigere ekisooka ekyobuweereza bwaffe mu Nansana Municipal Council ekisanja kya 226 231 baali balina tuyita mu retreat okwogerako eriffe bakansalers n'okututeekateeka n'ebigambo ebigenda okutuyamba okuteesa obulungi oba bwe tumala okukiikirira abantu abaatulonda ematugga oba mu Nansana oyina gy'osinziira
ne tukiikirira n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Kuba gwe bw'otuuka eyo n'okola empisa ensiiwuufu olabikira mu kifaananyi ekyo ekya National Unity Platform. Kati bakadde baffe bamwamizirimu mpeke bali balina okuyita olukiiko bajje bayogereko gye tuli oba ntegerekeka bwe bayogerako gye tuli tumanye na bute kuba njala kuwa mawulire mulimu bakansala nga bapya kituufu kati kansala oyo mupya tebabimanyi nga balina okujja bogereko naye bamutegeeze obwa sipiika bwogenda okulonda butegeeza ki mu kanso gy'ogenda okutuulamu kituufu oba ne bano baali babulamu ekyo njala kuwa mawulire bakadde baffe bayogerako gye tuli era twali mu retreat ku Koma Gardens kyesijja gaana era omwana Anodi kyatalinako mawulire nagambye enkima gye gyekoma okulinya gyekoma okolaki okunama kati mwami Anodi twali mu retreat twali ku lukiiko lwa Nansana municipality oli ku lukiiko lw'Egombe kati gwe otulowooza tenti kati mukadde waffe ziri mupe kati sente azijjewa zaatuwa aze tubula ebigambo bituyamba kutulyowa myoyo ate tuwena ensimbi ate mwalinamu kalimu nti NRM basingako kali nga alina obbazaamu era njagala kugaba mawulire Nansana municipality tuli bakansala nkaaga bogatako meeya tubankaga mu abe NRM bali 30 mbameka mu basatu so kitegeeza ye majority bwe balamu wali ife abe UP tuli abiri bakansala nga ne meeya omukyeka abeera abiri mmeka pozi mulimu ne bali aba independent abalala tulina aba independent basatu tulina aba DP basatu nowa DF omukyala ali ogwo be bantu nkaga mu NRM batusinga obungi ate baba basobola kwogera ne bali bennyini aba independent naye bate boti kibetagisa kwogera nabo bali asatu mbasatu gabe olukiiko lulirweko abantu nkaaga bo bali asatu mbasatu kitegeeza wasigalawo 27 kwega abantu abaina ne wabalonze bokka tebalina digo bannyonnyodde batwetaaga wangi era yagamba nti lwaki mwe mwatula ne mwogera ne mugaba bali baali nanga nedda era nazzaayo emabega naŋŋamba bweba mbadde mugamba nti mbeera ne sipiika nga bibamu ne meeya nga y'omu Kasiriva abaddeyo ne fomuli ya Munsona ne badde tebakwatagana ekyo sikiinaako mawulire nti bati tebakwatagana kuba emirimu Gombe division gikoleddwa ninako kitegeeza emirimu gy'omugombolola tegitambudde yatuuka n'okuŋŋamba nti meeya bw'aba akoze oluguudo teri muntu ayinza kujja n'agamba sipiika yalukoze era ga meeya yakoze oluguudo kiba kiza edi gwe tulina okukungiriza thats why nitwamuwa sipiika ate neerabirawo nakinga twamuwa naye nga nalina okuŋŋamba baamuwa naye nga ye essanyu lyayina yafunye obwa finance tuli eno tubaliko tufa kumbe mwe mulina agafuge mwagala nyale muganda wange Sane gwendabyeko naye yamwogerako yaŋŋamba Sane ono gwe bavuganya ne Mukalulu yagamba oyo Sane tiyandi njogedde nako singa yali amanyi nti ayagala okuwangula yakagwa emirundi egi nanga singa yali amanyi ayagala okuwangula singa yingira dda nuupu ekyamazima bwe tubeera nga Basane byamutuukako tuli mu kwesimbawo kuno buli muntu aba n'ekiyayana mu mutima gwe ng'ayagala kulembere naye ne Katonda aba alina okwagala kwe njala kuwa amawulire nti oba njala kuwa kyafaayo mukadde waffe meeya yakawummula Bakitero Regina yali yakesimbawo emirundi egi ku memba wa parliament naye nga tawangula wangi eyo nsolo ndowoozayo naye ku kisenya ekyokusatu bwe yajjanga mu 2016 n'awangula obwa meeya bwa Nansana municipal 2020 ono baddamu ne bamulonda kitegeeza obudde bwe tebuba tebunakola ki tebunatuuka butuusi so Sane alemereko bulemezi ate kimuwane Sane agira nnyo ku bubonero bungi olagira ngagira ku ffene nasooka najjira ku ssaawa negaana najja n'omuzindalo guno oguleekaana nagwo ne gugaana kati agire ku ki nedda Sane njalamu amawulire
obagire ku lumu njagala mu wasuubi njagala mu wasuubi nti ebbanga lyonna tatanafuye abaddewo abantu bakola okusalawo okwabwe abantu b'okumabanda tebamulonzerwa kuba nti tebamwagala sana ina emikwano naye balonze National Unity Platform kuba kikibiina kye bakkirizaamu sana ina emikwano ina abantu oba ntegereka kuba njala kutegeeza kuba ku budde bwe maze mu matugga sane bwe kibanga ekyo byobufuzi kikitambulizibwa ku kumanya kw'omuntu wala ffe tukuba ebipande batumanyi ne ku babana tukuleta tamanyi sane obuzo sana ate kati ate emikwano gye egimu agenda obbakubira nga beebase okujja okulonda ng'omanye kye bamugamba ate twasuze nawe tunywa kati lwaki tetwebase obudde bwe bunaaba butuuse abantu b'okumabanda ne bwana batakubya ekipande yadde n'eki kimu bajjanga mbu oyo sane kuluna ne bwana batazze bwaki tunamuleeta era aliwo abasanga ne banga ano dishi yatukola singa ate twalonda mu sane nga tuwumbawumbawo nalibu omukulu ano dayina we yaŋŋambira naga nti mwe abasinga omujjonkera mwe temuyinayo wadde akantu konna nti oba poliisi yali ebanoonyezaako yayina fayiro nga bamunoonya ng'afiirira ekibiina ayambala baleeti ayambala wala yambadde ku ovulo gwe nagambye nze Waswa Emmanuel Muwonge nze ng'ovudde kuba nti nno ndi kansala ku kadi ya National Unity Platform naye nze ndi ku lukiiko olutwala ebyemizannyo mu National Unity Platform National Committee nga mpeerezza ekibiina kyange emyaka 5 nga ntambuza enjiri ya National Unity Platform nga mpisa mu byemizannyo lwe basemba okunsiba bansibira Kibuku mu Eastern Uganda eri mu Bugweri mu district esimanyi bamugimanyi gye bansibira nga ntambuza amawulire ga National Unity Platform tekitegeeza nti nno nze Waswa essaawa eno bwe ngenda n'engula eggandula ly'abafaatha ntandika okutambula ku street nga nyambadde eggandula ly'abafaatha nze mba nsinga okulungamizibwa Mwoyo Mutukuvu okubuulira ekigambo kya Katonda oba ntegerekese naye bw'abanga yagambye nti nno ye abadde ayambala nnyo baleeti ayambadde ovulo bamunoonyako ku mabanda awo mwe tebamanoonyangako telinadde owa poliisi yali akkubidde saagala nnyo kwogera ku bantu ne mwami Sane njala mutegeeza mwami ani mwami omanyi Sane mwagala nnyo mwami ano njala mutegeeza tulina omusajja mu Nansana Municipal gwe nzikiriza nti yabadde akyasinze okulaga abantu nti wa National Unity Platform nga kirabika ne andawe yayambala ya red ng'omusajja bamuyita omwami Kaweesa nga beera ejja mu kalulu kano akasembye yeeyita NUP Commander Nansana Municipal tayina kipande watakissa yasinga okukuba ebipande ebingi njala kukuba kyakulabirako pulezidenti wange omulungi Kyagulanyi bwe yampa kaadi okukiikirira abantu b'ematugga ekyo kyokka kyali kimala okulaga abantu b'ematugga nti ono ye mulondi gwe bawanzeko eddusu naku ebipande byali 5 Kyagulanyi amaze okuwandako eddusu ate weetaaga okuba ebipande ebingi byaki ye Kaweesa kati aliwa bali kutegeeza omwami oyo yasinga okwambala amajolobero g'NUP naye bw'ataawe bwa kaadi ebigambo byatayogerera Kyagulanyi ettaka ttono naye nga balaba nti olina amaaso 2 Kyagulanyi yamuwa eriiso eryokusatu alina abantu babala anaagalayo ono olw'ekwetimba ennyota byayambala si byategeeza yetimba ennyota yeyina omwana ennaku zino abatabukidde oyo yami oyo alwa yenna olwo omwana ennaku zino ayogera aga mutaaba sibe basa tugenda kumba paka ku gundi nga sinatwa kuwayiza njala kumaliriza mwami Arnold nti ye bw'aba yambala NUP ballet na biki byonna kati tutula mwami Kaweesa ayambadde byonna n'amalayo nti tewayise yadde ennaku 2 yatwise ddala ali mu NRA oba ntegerekese bwe aje tata bwakera ku machana atakubwa mmere omuzaalo oba okyusa kika okyusa kika nedda taata kitegeeza sigala mu famire yo taatawo ayinza okuba nga alina kyabaze yakwadde obusika President Museveni alina baatawa ne bayitamu wano ku BMP najja n'abawa minisitule oba kitegedde nga tamanyi kaali mu kyalo eyo njagala okubuuza mwami Kaweesa Kyagulanyi bakoma wano n'akwata entebe y'eggwanga lyattu Uganda amuwaki
yayokeza kyemweganye dda mu lwatu nti nno oyo si kitange kituufu oba ekigedde era yewaza okukunga abantu abagenda okuba Kyagulanyi emiggo panna nga babadde akungira NUP yagamba amaanyi gonna kati kangaze ku Kyagulanyi mu ndabe yakungira Kyagulanyi yene nalema okwekungira so abato mwenna njagala okubategeeza nti togenda kumala kwambala mujozi okulaba nti owagira Uganda Cranes kuba na mutima gwayo kituufu Mwami Arnold olina kuba na mutima gwa National Unity Platform naye okwambala bereti n'ekigambo bwaba omuntu kyagambye nga kaana kambata bwe yajja n'abasulamu ekigambo awo kyali kimala lyessuubi lye yabawa oba ntegeerekesa njala kubuuza Mwami Arnold yeewaana okwambala bereti tebamusibangako naye father Masaka atayambalanga yadde ku bereti bamusiba nno bamutwala nti aseketerera gavumenti ayogere alina omusimbi aguwa nuupu sibula batulaba nga sina sibula bantu batulaba njagala okwebaza mwenna abatugobera ku Lubalusewa TV njagala okwebaza mwenna abafisa akadde ne musobola okubeera nga musabira ku president wange omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu kyamazima kya muwendo omusajja oyo tulina osobola okumukolera kwe kumusabira Katonda amuwe ekisa kyonna kyayitamu akiyitemu ne famire ye naffe nga tweteekateekera okusikira enkasi y'eggwanga lyettu Uganda nga National Unity Platform obudde tebudda mabega tewali yali abaddeko mu lunaku lw'eggulo emirundi ebiri tweyongera kukola ki kugenda mu maaso obudde obutuufu Katonda bwe yateekateeka bw'onaaba butuuse tugenda kufuna obukulembeze nga Mezaya president wa pena olutukulungiise nga mwogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akutte enkasi y'eggwanga lyettu Uganda njagala okwebaza mwenna abatuuze b'Amatugga abannonda ne muntekamu obwesige ngene bakiikirire ku lukiiko Nansana ngakasa sibaswaziza ekisanja ekiwedde na ku luno nkomyewo n'enteekateeka namutayiika kakasa essaawa yonna ngenda kubanga njibanjulira tulabe butere mulongoosaamu kuba be bannonda be balina ebirowoozo ebisinga ebyange oba oli awo mbawe ebyo byendowooza tugatte wamu nabo tusobole okuba nga tujjamu ekisinga ku lwa Nansana oba ku lw'Amatugga eyawamu naye kulunoza fulfilling nga byotamaliriza luli kati nga amabaasa ge batera obbaleetera abantu baagala balina emikolo abantu mbateremu ensimbi ekyamazima amabaasa go gajja naye tukwata katono ke tufune Nansana banga mbubona le mutuuka nnyo leeti mu meeting z'emikolo gye babayise nti kwega bwaba oli avaawo omwanika omugira bugizi bwoti tibanenyina gyendagala ekwata kansala konna kaba kuwadde oba olina okugera nako lwa nsonga kansala afuna just sitting allowance atula olunaku lumu mu mwezi kati anaatula ddi mu mwezi nga n'ababaasa muleesaana mu mwezi nga tuwumbawumba World Cup atandika lwakuna owagira ttiimu nkisaagala mukyukekyuke abamaaniyo bamanyi bye bakola batandika bewagira tugenda okufundikira nga ate bawagira Man City ng'omupiira guggwako bweyogedde ku maani atontanodde nze ni mwagizi wa Manchester United naye eyo yonna ttiimu nkyogera mu kamera nga mwenda mundaba ttiimu yonna bw'ejjanga egenda kuzannya n'Arsenal nja kusaasira ontwale ku buyazike ttiimu eyo nkuwagire alizo wagira Everton bwe bayezanya n'Arsenal neba Matugga United kakasa ddala njitaddeko omubiri yegenda okuwangula so World Cup egenda kuba ntandika ku lunaku olwokuna nze sina ttiimu gye mpagira mu World Cup eyakiise nze mpagira eggwanga lye mpagira mu World Cup mpagira Uganda tendaba kubanga etuuka waawo nkakasa ogenda kufa nno nga towagidde sifuddeeyo eba endowooza yange kyegamba bwe bunajja naye emipiira sigamba nti sigiraba ngenda nendaba omupiira kuba nti ndi mwagazi waago naye sigamba nti eyo ttiimu gye nkola ki gyempagira eyanzanye neyanzeke tetujja kusikawo wano ajesamuel wegange onalebo waswa asobodde okuba nga atangazako ebimu bye tubadde tumanyi ffe nga ffe naddala nga biri wali eri ewaabwe kulonda basipiika kukola biki ate akalulu tokatangazaako naye tujja kukalaba oluvannyuma akalulu nedda abantu kabagambe kiba mwami eno lyayogedde bingi akalulu ako kaba ka college kabaka abantu abamanyiddwa nti nno bano be bakansala bali 40 be balonda
era tugenda tumanyi nti no banga ina majority otutte naye omuzanyi omulungi bwazanya ne yetalaawo oba nakola byakoze oba oli abamu agenda abazizisa ekigaati oba oli awo ne bateguka kati akewa finance nakali bwe kati buli mukulembeze wali buli kansala ayingira mu kalulu ako bakugamba bamuwe namba nti ogenda kulonda aje niyo lwensonga titwagala weefuule ngotuso wali okulonda wali eri enamba yo aje gwe namba 2 wandike erinnya aje oteeko ne 2 kituufu muteeke erifuga obululu akalubo kateeka maka yonna eyawukana n'ekyo ekirambikiddwa kaba kafu naye twekubira omulanga eri magistrate nti enteekateeka eriwo yakuwandiika obubonero obutakkiriziddwa magistrate yagamba yatuddamu natugamba kasita omuntu anawandiikanga erinnya ebisigadde tebirina buzibu aba alulinze oba tosobola kiba kiwedde so kitegeeza buli omu ayina okuwandika erinnya rye ateekako n'ennamba ye gye bamuwadde mu NRM. Kitegeeza n'abalonzi abalonda eggombe buli omu bamugamba wandiika erinnya lya sipiika oyo awe NRM ne bamuwa n'ennamba ye entuufu nga bajasibe balina ennamba yaabwe mu magye ne bano babawa ennamba yaabwe mu NRM kati buli kansala bamuwa ennamba ye mu NRM era kati simanyi kati ate onootubuuza oti ennamba yo nti bannaye ate kati ne mu NUP nyina nnamba kyosobola okusambira mu ttiimu 2 nedda si bwe guli sasa enamba etalabikirako mu nuupu omanyi wa nuupu ife twasaba ekifaananyi meeya bagamba kuba akalulu ke kifaananyi kima bano ne bagamba temweta simu naye akalulu ko kawandikako ennamba yo nti gwe mwami aje nkozesa erinnya lya kansalaani eggombe nkozesa erinnya lya kansalaani eggombe kubalonda okulonda batya kubalonda eggombe kozesa sesanga kansala sesanga sitegeeza nti yalonda NRM naye bwabanga bwe kyali nkakasa wa National Unity Platform seso bamugamba nze sesanga mpandiise erinnya aje n'ennamba yange 3 akakalulu kagenda mu box wali era bwe bana babala bajja laba nti seso yalonze aje era ennamba 3 yejjeredde ensimbi yaffe teyalidde yaki ya bwerere ekimanyi tasobola kunnyigira just mulesinga just enale moto bwe yakola kati tegeeza buli omu yali ekigaati ana odi yakola ati buli gutegeeza buli saka buli yali ekigaati kyenale yayina okuwandiikawo ennamba ye bamuwadde simanyi oba ennamba ye babawadde n'amasuuti anti ennamba yo kyakabalina obbanga bagiyitibwa ku suuti wano aje Samuel Gemanya tubadde noona lemboswa akiikirira Matuga Apa Lukiiko Nansana tujja kusukawo wano producer Mema abaddewo nnyo nyini ddala ne producer omulala yakatuuka tusobole okuba ate nga tugenda mu program eddako producer Katabera yabadde mu weekend nyuve nnyo yanyumiddwa ebyo tujja byogerako nga tuvuddeyo Mema ojja kubuuliramuko Mema nti bankubira akalugambo aje Samuel Gemanya babatekamu ensimbi mwebale mwenna zimusobola okubanga mututeekamu kafiriji mukulike ku mikolo mwebale kutulyako mmere nesa yonna tujja akuba nakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaale Lubalusewa TV mazima ku mazima.